tutuuka ku nsonga z'okwezina ne tutuuka ku mmana esinga okuwooma ne tutuuka ku mazzi agawoomye emmana ne tutuuka ku nsikina ne tutuuka ku biki buli muntu buli muntu okwezina alina engeri gyakunyumirwa oba gyakutwalamu. Bw'okera ku makya n'ofuna omusajja oba n'ofuna omukazi, tegeera mukazi wo kyayagala. Mulekeraawo okugoberera basenga bye tubasomesa byokka ne mubikulembeza. Nze nina eŋŋombo yange nti ntera okugamba omuntu, in fact olaba nze n'omuntu ne bw'ajja buzina ajja n'aŋŋamba nti singa nsaba kumpa ku magezi embeera bweti ne bweti, mugamba nti ebigambo bye nkugambye ndobooza yange, wabula si ndobooza yo. Ku ndobooza yange osobola okuzimbirako endobooza yo, osobola ogitwala, osobola obutagitwala. So lwaki njogera kino? Nti omuntu bw'ojja ewange n'ongamba senga simanyi kusikina, nekugamba nti munaye mukyala we bamukwata asikina bw'ati ne bw'ati, sitegeeza nti genda osikinira omusajja wo byensikinye. Ebyo byange. Ate it's like eringa demo. Olwo si lwe luyimba olwaddala nkuwa demo. Okitegeera? Abantu bano abakuba music oba bakola like abawandiika ennyimba basooka ne bawandiika oluyimba lwe bayita demo. Bwalukuwa n'oluwuliriza kati gwe n'obaako by'olongoosaamu n'obyako byo adjustinga luba lufaanagana ne luli naye ng'ate lwawukana nalwo. Simanyi oba onfuna. Kati ekyo kye kituukawo nti nkuwaddemu ne nkuwa entandikwa nga nkusuubiramu. Abantu abamu emmana bazaagala nga zirina ebyoya. Ate waliwo omusajja atayagala mukazi alina mwoya. N'osanga omuntu nga yemmana oba n'osanga omusajja nga ye bw'aba wakuzina mmana gamaze singa njagala nnyo emmana ng'erina akasuku kewunya. Ekisooka emmana yo nga yo erina akasuku kaayo akaagitonderwa. Kaakati n'osanga oli nga nina akasuku ako kempulira kenjagala nga ye ayagala ng'ewunyaawunya. Era waliwo yaŋŋamba singa abawala bagambeko balekeraawo okunaaba emmana baleke anyway simanyi oyo tekyabaako. Wabula munansonyi okuseka kubanga nsanga mulaba wano embiwulira nenganga kati saka olindeko era nemugamba bulungi lwaki oyagala ng'ewunya nanyamba senga wabula nkimanyi mugenda nnyiga nti nze naye ate sikaddamu tukatwalirawo aye nagamba senga nze mmana mpulira njagala ng'ewunya buli omukazi wabikula amagulu ng'empunyirira anyways munansonyiwa seka kubanga bintabukako. Kakati tuze ku mulamwa nkimanyi mugenda nnyiga kubanga nze seka timuwulire ali mu kuseka mpo ky'okusomesa atumalira budde naye tetubeera nnyo serious by the way. Nze wane wange mummanyi I'm not that serious person abeerawo nga nnyenze mbo serious no. Work without play makes me a dull person, so I don't want to be so dull. So waliwo abasajja abaagala emmana ng'ewunyaawunya. So mutegeere, but if you are not comfortable, nabagamba mu relationship tucompromisinga. Okucompromisinga kyeki nti nsobola okunyigirizaamuko. Tiniyinza okuba nina ebintu byempitamu nga sibyagala naye ng'omwagala wange abyagala ne ngamba just for the sake of my lover oba for the sake of my husband, for the sake of my boyfriend, nenkigumiikiriza nenyigamuko kasa kibeera nga tekinkosa nnyo. Kiyinza okuba kinyiga naye nga tekinkosa. Naye kati ekintu ky'okubeera ng'owunya emmana kiyinza okuba nga ggwe omuntu kikukosa. Kaakati toyinza kuŋŋamba nti ggwe emmana oyagala ewunya bunange njikuume ng'ewunya. Oyo kennyini agambye nti ayagala ogikuume ng'ewunya. Ogikuuma ng'ewunya tekigenda mukuuma. Nze nkubuulira asobola okukera ku makya n'agenda nga ggwe oba osobola okwadjasinga ekyo kiri kintu kya buyonjo. Muba musobola okyogerako n'omugamba naye hani ekituufu kiri nti sijja kikola. Waliwo abasajja nga bo emmana bagyagala ng'erimu ontuzi tuniggwa. Waliwo omusajja asobola okuga nsaagala mmana ng'erimu amazzi amangi. Anyways oyo ye mutegeera amazzi amangi mu mmana ebiseera ebisinga gasindika omukiro oba gagoba omukira mu mmana. Like galinga ng'omuntu ng'alina ebbugumu lingi mu mmana. Naawe omusajja tawangaalirayo. Kati naawe ow'amazzi amangi ayingira bwe bagusindika balina engeri gye gubeera nga teguli comfortable. Ate n'ekirala takufiiringa bulungi ng'oyo alinamu otuzi otusaamusaamu. So twetaaga amazzi gano agamansuka ne gafuluma. Twetaaga amazzi gano omusajja agazinange manaka ng'eyogera ebyo bye baagala naye ate si gano amangi agatuuka ng'olinga jjukira gabaamu oluseerera kyekisooka.
kati buli wagabeeramu oluseera ne gayitirira omukira gubeera muli nga guseera leero nno omusajja singa yeesangibwa nga bambi akakira omukira munansonyiwe ng'omukira ayina ogutagira ogutali nnyo ngamba nga si munene nnyo ajja kwesanga nga ate ye bambi kimukosa nnyo so oli aniso ganze senga njagala omukazi ng'amazzi talina mayitirivu nze awo we mwagala like n'enjizi nanga njiwulira mu bisenge byonna so tegeera lwaki mbagambye bino olwaleero oba lwaki nsomesezza ku mulamwa guno tegeera omwagalwawo kyayagala nga tonnaba kuyingiza mu kirago omumanaye tegeera mukyalawo kyayagala nga tonnaba kubeera ng'omuzina omuntu buli bw'omutegeera kikwanguyira okubeera nga ojja mumusanyusa mu buliri kigenda kwanguyira okubeera ng'ojja mutuusa ku ntiko kigenda kwanguyira okubeera ng'ojja musanyusa bino bye mumbuuza nti senga sitayiro kiza abasajja ze basinga okwagala yes weeziri naye si nti bwe nzimenya nti gundi azaagala oliyinza okugamba nga zonna ozimenye nti nze siina gye njagala ng'ate ye gy'ayagala ate abasajja like tebajagala kozi emisomo gyenkola mbesinga ku studies ez'enjawulo and I combine my research with staff biki oba kitegera singa mba n'abasajja 10 ne mbabuuza 8 ne guŋŋamba nti kyekyo kitegeeza I'll go with that kubanga ye majority kati minority be bana abatini agamba nti nze zonna nga bw'ozimenye nze tekuliko enkolera nze senga omukazi bwampa bagiyita bateeno kagongolo spider kyeki si kagongolo spider nabbubi nze omusajja bwampa nabbubi style hey I mean omukazi bwampa ka nabbubi nze aba amaze temumbuuza ka nabbubi mukaleka ako kaaba akola mwena okuba ng'oli fit kale fit ng'okola ku gym like and it's not only about gym naye ng'oli fit bw'oba toli fit kaleke nga ye kaayagala so it varies omuntu kyasinga okwagala kisinziira ku ekyo kyayagala nga ye si nti generally nti abantu kyebaagala naye kyayagala abantu musobola okubeera 10 nga mulina kye mwagala naye ate nga ye tekimukolera ng'agamba anze senga nze tekinkolera so tugezeeko okutegeera abantu bafata abasajja mmwe mugera ne mugamba senga njagala omukazi ng'ayina amazzi ng'emmanatekala emmanatekala egenda kala kubanga ekisooka wamuyingiridde nakutuziga twemmana wamuzinidde ku gabbaafu lwaki teekali egenda kukala mu papa abakazi mu abasajja nabagamba omulimu gw'abasajja tegulinga gw'abakazi omukazi alwawo okuyima omukazi wa kunoonya omukazi wa kukwata eno n'eri temulinga mmwe olugira n'ogira ng'oyimiridde ng'otandika kufumita ki wonna wali kituli so tubeere nga tutegeera abantu baffe awo nno okwezina kujja tunyumira okwezina kunyuma nnyo nga gye nkomeza bannange okwezina kunyuma okumanya okwezina kunyuma gwe beera n'omukazi omala ebbanga nga tomuzina ojja kitegeera omukazi abeera bita n'ayombera enkoko okuyita mu lujja n'ayombera omwana obutase n'amazzi n'ayombera ebiteegisa n'ebitetegisa naye omukazi nga wamuzinye n'atuka ku ntiko aba alina obuyimba bw'ayimba ti mukwano bagamba bate mukwano okwata nze simanya ndi nsolo yo bino bije alimba lwagundi lwani simanyi kuyimba nti lwa shiba ezo bayimba mbuye ensolo yo nkubanga yenna ng'omwana ne bwakola kyandaba mulabe amugamba tewali buzibu kubanga taba bita ate n'abasajja bwe guli so okwezina tuba twagala kutunyumire tutegeere abantu baffe kiki kyayagala emmana ajagala sayiro ki waba ayagala mwoya nga tegukwa affectinga nga togulinaako buzibu gumulekereku kasita oba ng'onaaba ogwo omwoya gukuleetera okuwunya singa obanga like tonaaba abamu mulina muze like obeera mu mpale n'ogisiibamu n'ogisulamu you know empale tetugisulamu ate nekyayo tuba tugenza okunaaba omala like empale osobola okugenda n'akapale akalala n'empale bw'eba egenzeemu like discharge n'ogijjamu n'oyambala endala just obutawunya byebyo ebyange banayite mwera subscribing ku liking no commenting omukama abankumira abanjagalire mubeere bulungi mweraba temujjango ko let's meet up another day. Yeah.